Land Institute of Multi-Party Democracy. Agataliko mutuntu nga tanise na mawulire gannako era nga abadde omukubi w'ebikonde era nga mutendesi Zebra Senyange akubiddwa amasasi agamutiddewo. Bino byonna bibaddewo mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero e Bwaise. Jibadde miranga nakwazira bala abantu okulira Molindi abadde omutendesi w'ebikonde era omukubi wabyo Zebra Senyange akubiddwa amasasi abantu abatenda bakutereka mu kiro ekikeesezza olwaleero. Kigabibwa nti bano bazze emmotoka bbiri eza drone nga abalimi babadde bamadde obukookolo obwa bbulaaka ne bamasalaku ne balona ebintu mu maka ge n'okwasa amadisa g'enjo n'enzige. Tukina bwerete tulina bintu byansi tugenda kufa wena tubireke bintu bya duniya bane mutulekere mututta bya duniya. Batuggyeko empologoma yaffe omulwanizi w'eddembe Mbwayise akutte ku baana bangi era ng'ekitundu ky'e Bwayise tunyoleddwa nnyo. Abeerabiddeko naago bategeeza nti bayingire emmondo ne batunuza emmondo mu baana b'essaako n'omukyala nga babuuza batata bwe gyali era kigambibwa nti yabadde yayiseemu dda emanju n'adduka ng'egyo bamusanze ne bamukuba amasasi agamujembudde. Abamukubye ebyasi nga waniino oluba baalwasizza ekisige baatidde ng'ekisige ebyasi lyamuyiseeko nekisala yamukuba n'ekyasi waniino. Amasasi eno baweereza amasasi nga niino baweereza amasasi negamukwatira waliye yenga yabadde nga amaze okumala okubuuka eri ewo mu kikomera kye egavuga katonga tubuza bagobani bakola biki tufudde nnyo kumanya tugenza okuba tuwumudde ate omulanga gw'abantu abakaaba. Abantu abakedde mu maka ge agasangibwa Bwaise mu St. Francis okulaba ogubadde obedde omugenzi omwogerako birungi byereere. Oba kumanyi oba takumanyi obadde mu nsasageki basajja bazze oli mwana ku kitundu oli waawa gwajasanze kocha abadde ayagaliza n'ebyo emizannyo bibadde biteekebwa mu Bwaise abadde abyenyigiramu. Kigambibwa nti bamutidde olwaleero abadde agenda kusingana President Museveni okuba ku byamunyonyola. Tetumanyi oba kyekiri emabega waakyo nga abamu beebuuza lwaki amusisinkana oba kuki naye nga kyannaku nnyo nti mutuuze wange afudde. Omulamu gwajjidde ne gutwalibwa mu ddwaliro mulago okwekebejjebwa. Senyange azaawayamu ne Bukedde TV enfudde eziwera ng'essira lyetoolera kugunjula abaana abato mu kuba ebikonde. Omuntu kasitaba nga ayagala omuzannyo gwange nange mba mwagala kubanga waki ndi kyendi lwakuba bikonde lwaki ensi enjogerako ndekera okulwa bikonde nakati lwairo batugenza okuziika waliwo kabera okuba oti ala bikonde baali bagendawo ngoli just Zebra. So I don't know omuntu omu yaŋŋambye nti Zebra wandibadde ambassador owa bikonde simanya oba banamawulire munakimpa oba bana abasobola okukimuvotinga nti Zebra kati is boxing. If you talk of boxing you don't talk about Zebra. No kati kirina okuba nga tukikkiririzaamu kubanga really ebikonde is all my life. Godfrey Katongole ne Josephine Lunkuse bakusakidde guli eno lwa Bukedde TV. Kitalo nnyo ebisinga waawo mu mawulire gaffe aganaddako ate bwe tugendako mu byobufuzi bakakuyege ba Pulezidenti Yoweri Museveni mu Kampala abasisinkanye okuwulira obubaka okuva eri gyali ku ssomero lya Mengo Primary School ne bannakibiina kya NRM abalala batongoza kakuyege we okumunoonyeza akalulu. Ababodaboda n'abakozi mu zaakedde bakuganye bulungi ku kisaawe ky'Emmengo okulindira okwogerako n'omukulembeze w'eggwanga. Museveni yatongoza enkola eya Zoom ayogera n'abawagizi be olw'okutyako okusasanibwa kolona COVID-19. Ajja timisa kabata nnyiri ku nsonga lwaki bino bakikola. Gasobola balaba mu ngeri yonna gy'aba balabye batamitiza abantu abawulako. Tugagoberese kubanga tunaaba mu ngalo tusanitayizinze tutaddeko ne gloves zizinaabamu ate nga ne sanitayiza waali. Kyokka wasewo bakanyuma nga bagamba nti bawagizi ba Pulezidenti Museveni nga basaba abagule batandika okukola emirimu gyabwe. Tuli bawagizi ba NRM tuli bawagizi ba Pulezidenti Museveni naye nga twazzeeko wano ku mukolo guno nga tuzzeeko kusaba Pulezidenti Museveni akimanye nti naffe ng'abavubuka tumuwagira akimanye nti ng'abavubuka gye tuli. Mu kuzooka bannakiina nga bakuliddwamu Joseph Wamala okuva mu ofiisi y'omumyuka wa Pulezidenti w'eggwanga batongoza enkola y'okunoonyeza Pulezidenti Museveni akalulu mu bitundu eby'Entebbe. Basangiddwa akawuka ku lw'Entebbe gye bannyonnyolidde bannamawulire bakoze ebipande ebinene ebiriko ebifaananyi ebiraga Pulezidenti Museveni byakoze ng'ali mu buyinza. Pamphlet ng'eno eraga wagye twava
bano basimye omulimu Wamala gwakoze. Kiraze omuntu omuvubuka oba omwana omuto eyazalibwa mu 2000 nti ekyaliwo emabega tetwetaaga kukola ki kukizera kubeerawo. Abannakibiina kya NRM Kasekusa bakalambidde ku ky'okuyimiriza okunonya akalulu ng'olwali bawokereza nkokola ne bakuyega abantu okuba akalulu kosa n'okutimba ebipande bya President Museveni. Akulembeddwamu Ivan Nyombe akuli task force enoonyeza President Museveni akalulu mu Kira municipality n'omuyimbi King Michael asaba abavubuka abayaaye okuva ku njako kwa gavumenti ya NRM egenda kubakwatirako. Akafe tukyakanonya olulala naye olwaleero luno tulina okunoonyeza pulezidenti waffe. Eri abo abeesimbyewo abakulembeze ffe tuli ba coordinators Museveni watasobola kutuuka ffe tunoonyeza akalulu. Abannayuganda basabidde okukola ebikola eby'emivuyo egiyinza okuviirako obutabanguko mu ggwanga. Byogeddwa John Bukenya munnakibiina kya NRM era nga ye ssentebe w'ekibiina kya Let Us Fight Literacy and Ignorance Association bw'abadde akwasa bannakibiina ebikozesebwa mu t-shirt n'ebipande bya President Museveni okwongera amaanyi mu kwenja akalulu nnyumba ku nnyumba. Njagala okulabula naddala mmwe bannabyabufuzi mwenna tuleme kuteekawo mbeera ya kwejerega. Kenya gavumenti wadde akakiiko k'ebyokulonda kaaganye enkuŋŋaana mu ngeri y'okutangira okusasana kw'obulwadde COVID-19 sikyakubayigula ttamu okuwonyeza President Museveni akalulu nnyumba ku nnyumba. Bwe tuba tulaba bwe tulabamu obusobozi. Ye omwogezi wa NRM Rogers Mulindwa asabye abawangula akamyufu ka NRM okukwatagana abo abatayitamu kisobose okuyamba okuwangula ebifo byonna. Okwogerayo nadde ku mukolo gw'okutongoza kakuyege wa NRM ne President Museveni mu wakiso ogwateekeddwa ab'ekibiina ekitumiddwa Entebbe NRM Cluster nga babadde ku Leisure Park mu Kitoro. Tubaamu okwetematemamu tuyinza okukuuma flag emyaka emirala 5 nga tetuwangudde bifo. Ku mukolo guno abavubuka 8 okuva mu kibiina ky'NUP basize eddiro ne baddamu NRM. Madina Zalango Mukunzi wa Entebbe NRM Cluster ategeeza nti basize okutongoza kakuyege bawangule bulungi akalulu. Ffe leero tukole omukolo oguflaginga off bamobilizers baffe bagende mu byalo okukampeyingira pulezidenti waffe. Ate Malala ge tulina ye akwatidde ekibiina kya DP Bendera Norbert Mao asabye abantu okumulonda kuba ye agenda kufuga ekisanja kimu aseewo essuula empya. Okwogera bino abadde Lwampala n'Emutungamo ng'anoonya akalulu. Norbert Mao akwatidde ekibiina kya DP Bendera mu kuvuga ku bwa pulezidenti atandikidde Lwampala okunoonya akalulu. Oluvannyuma alekedde Entungamo ng'olukuŋŋaana lukubye ku siteegi y'Entungamo ekirisibwa akalipagano k'ebidduka. Twagala tutereze eggwanga lyaffe kubanga yonoonese nnyo. Mao ategeeza nga bwagenda okubeera omuntu anasooka okubeera ekyokulabirako eby'ensi nga wakufuga ekisanja kimu n'okumyawo ekkomo ku bisanja. Constitution empya nga mulimu n'ebisanja. N'olwekyo ffe tugamba twetaaga gavumenti ey'ekiseera, gavumenti nga ya myaka 5 kuteekawo omusingi omupya ogwa Uganda. Ategeeza nti wabeera ssente wa disitulikiti Gulu yafuga ekisanja kimu yabeera omubaka wa palamenti yafuga ebisanja 2 nakulemberako nga MP ebisanja 2 n'enfuluma palamenti nga neeyagalire tewali yanfulumya tewali yampangula. Ekyokubiri naweereza nga chairman wa district kisanja kimu kyokka Entebbe n'engivaamu. Na kino nakyo bannayuganda we bampa omukisa njagala mbeera olutindo abannayuganda kwe banaatambulira okugenda mu Uganda empya. Ategeeza nti okukyusa obufuzi tekijjawo mirimu gya gavumenti gamu bwe balowooza. Omukisa gwe balina okulonda omukulembeze nga Norbert Mao asobola okubeera olutindo, alina omutima ogwagala bannayuganda bonna era ogwagaliza buli munnayuganda, alina omutwe ogutegeera, omuntu atali mupya mu byabufuzi, omuntu asobola okubeera olutindo wakati wa generation y'aba Museveni gye twagala okufulumya n'abaana abato abagenda otuddira mu bigere. Ategeeza nti buli muntu asanye okubeera n'eddembe ery'obubange nga poliisi nabo gye basanye okukomya otulugunya abantu n'abeesimbyewo. Naye ekintu by'Amakama kyalangiridde okuyimiriza kampeyini tekyesigamye ku mateeka era tekiri mu buntu akikoze mutima mubi kubanga alinganga awadde Museveni free kick ffe n'atulemesa. Ali Waswa yakusakidde guli eno ku Lwabukedde TV. Webale nnyo Ali Waswa. Katumulemu katono nnyo tukomawo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri.
We wish you a